Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Olukiiko olufuga ekibuga e Mukono lwayise ekirango omwezi gumu oguyise nga kiraga abalina obuyumba ne bukiyosiki abafumbira ku makubo n'abatembeezaako okwamuka ebifo byabwe nga lumu ogwokuna. Olunaku lw'eggulo okumenya bukiyosiki kwatandise era olwaleero lubadde lunaku lwakubiri nga bamenya. Mu Kigombya olwaleero okumenya gye kutandikidde era abasuubuzi be twogeddeko nabo balaze ennyiike olw'abakulembeze obutalamba buyumba bwe baagala kumenya naye ne babagwako bugwi era ne babafiiriza. Batusenda twakajjayo looni batusanze bali wala wa luguudo ate n'ebintu byaffe babisenze batuwola looni nze kyekiruma bebatuwola sente ate ebintu byaffe bazze babyonoonye kakati tugenda basasuza ki baagala kutugoba mu ggwanga lyaffe tulagebwa bino kigambwe tuli banyiivu nnyo. Eggulo baamenya akatale n'obuyumba bwako obubadde ku luguudo e Nasuuti ne baleka abasuubuzi nga balaajana. Bagambyeko bakwatekwatemu tubijjeyo naye nga tebakaki bawulira mwana. Nze nange siri musanyufu mwekyo okulaba nga bannange nange ng'otwaliddemu nga batuguddeko obugwe wadde batuwoninga naye tebatufunira wetubeera. So batuguddeko obugwe ebiyumba ne babimenya ate ne batufunira batatufunira wetubeera. Ndukuufu nga wakava kulonda omukulembeze n'amaanyi gakugwamu olw'ensonga zino enkulaakulanya tujagala kituufu naffe tubadde tulaba nga ebizimbe ebirala biri mu maaso g'amaduuka nga kisaana bikole ki bibeereko emabega naye bandifite abantu babafunira we babeera kubanga bafuna esente z'entandika okuva mu gavumenti olwayite naawe banazijjawo eziddayo kiba kitegeeza nti bagenda kubanga tebalina zakuzaayo ate baddeyo obuto babonaabone nga bwe baali. So nandisaba okusaba kwange ebigambo byange si biwanvu nandisabye gavumenti efube nnyo okuva ne kaakati singa kisoboka efunire bano abantu akatale ekabazimbire ekabaweere ku bwereere nabo basobole okweyozaako ennaku eyo gye balina ebimenya saawa bbiri badde batandise okumenya buli kayumba akaliwo akayitibwa akamabaati bakaggyeko ne bakakasukeeri. So tuwali kati omuntu alina bizinesi n'ekyokulya kati abamu tebakirina tebanasasula school fees tebanagimalayo ennyumba bali mu mpangisa balandoodi bababanja nawe wenyini babadde basasula. So kati embeera mbi n'obudde bugenda kweyongera era kati security kyensembyayo nakyo mu butuufu kyembadde ndeerabidde security eteekemu amaanyi okweyongera okuba kati obudde bugenda kweyongera abadde alina emitwalo 5 abadde asobola okukola ow'emitwalo 10 abadde asobola okukola kati right now bamugyewo obudde bugenda kweyongera mu kitundu nsaba ndi security naye yeyongere kubanga bo kenyine be babikoze nga gavumenti batuwa obukuumi obunaatukuuma ffe abalina bizinesi obusigaddewo obutonotono. Wabula waliwo abatabadde mu kkubo nga beekwese munda ng'okulira n'akatale ka Kame Valley nabo obuyumba baabwe bumenyeddwa kyokka nga babagamba nga bwe bakyabawaddeyo ekiseera okutegeka gye banadda. Mugenzi okulanga amazzi lino kubo no tewali kubo lino libadde kubo amafiriji kafe gonna bakasenze bw'ojjukira kumenya abantu ku bbala kati abannayuganda nga bw'abamanya abantu be buli muntu yeeyiye ow'akameza ow'obukyayi kati abagobye badawa. So n'olwekyo nga bw'okoze bw'oteeseemu amaanyi n'amagye n'isecurity okumenya ebintu by'abantu tusalawo era oteekemu n'esente oyambe abantu kuba abantu balina bwe balaga. Naroga Winfred, Kura MRI TV.